essanyu libadde essanyu jjereere mu kuziika mukwano gwaffe Dr. Agrey Kiyinji era nga wano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeesitukiddemu munnange n'agamba alina okubeerawo nga bawerekera mukwano gwaffe ono muganda waffe mukwano gw'abangi omulwanyi wa struggle Namige era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayaniriziddwa bulungi era ng'omuzira w'abeera His Excellency Elected President of Uganda bamwaniriza nga muzira anti munnange ffenna tubimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waali tewali kigaana era liba ssanyu lyereere n'ababeera mu nnaku oluusi obalaba ku Kyagulanyi azaamu Abannayuganda essuubi bamulabanga ssanyu banange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wajja watwafuna gwe twamala naye ng'embeera bwetyo bwebadde omukulembeze waffe omulungi owa National Platform His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'alabise mu kwerekera mukwano gw'abangi omukulu Dr. Agrey Kiyinji wano mu bitundu eby'Ejjinja Busoga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency atambudde bulungi ate ne group ye bonna bali fine era ng'eno gyasinkanite omukulu retired Dr. Kano Kizza Besigye naye abaddewo bulungi banaye tukkulisayo nnyo mukama waffe kulikirayo ddala webale kuba na mutima ogwo mulungi webale na kuba bwagazi eri eggwanga lyo ate era webale kubeera mabega w'Abannayuganda tusiimye nnyo omukwano guno gutambule omukwano guno guwangaale omukwano guno gutuzaalire ebibala omukwano guno gutubeerera ekitangaala omukwano guno Bannayuganda ffenna tugwenyumirizeemu Bannayuganda ffenna tugwenyumirizeemu Bannayuganda ffenna tugulabenga ekyenjawulo Dr. Agrey tusiimye nnyo emirimu gyonna Omukama gy'akusobozesezza era ne twebaza Omukama oyo yennyini obutatuvaamu okugenda mu maaso nga atukulembera era ng'Omukama oyo yennyini tumanyi waali tewali kigaana era munnange Mukama waffe agenda kubeera nga akumawo bulungi ate era tumwagaliza buwanguzi bwereere Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atuuka ewantu abeeranga muzira era njagala nkulage ku mbeera baganda baffe ate abeerudde eyo gye bamwanirizaamu embeera ebadde ya ssanyu jjereere anti omukulembeze waaba era ebiseera ebisinga libeera ssanyu jjereere banange tusiimye ddala His Excellency Elected President of Uganda ate alina obugambo obulungi bw'abadde yeetikkidde abayimbi naddala abeerudde eyo anti embeera bw'etyo bwebadde nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate awa speech ey'enjawulo mu kwerekera omwoyo gw'Omugenzi Agrey Kiyinji eyatuvudde ku maaso. Ate maama mpadde amaanyi okubutatya kwogera ku byabufuzi kuba bwe ngamba abantu nti nze President wa Uganda omulonde bayinza naye nga kugenda mazima kubanga nalondebwa naye ate wano siriwo mweryokowe wano ndi waka wano ndi mwana ndiwo mbiti bibiri okusooka ndi mwana kuba nze ndi mutabani wa Mangalita Nalunkuuma mwala wa Mulodokayi Kiyinji eyebase Busaabala ndi mwana wa Baliga ate mukowe ddala ndi muko kubanga nze ndi wa Mbogo era ffe abatudde eno tuli bako maka gano yeffe Bakayiira yeffe Bakyagulanyi yeffe Banyanzi yeffe bali bana ensanyuse nnyo naye mu ddakiika emu yokka maama oyogedde ku bukulembeze bingi bye tusobola okwogera ku dokita ono bingi nnyo ssaawa zino twandibadde twogera ku bitone byabadde nabyo eby'enjawulo okuba nti tetulina abakadiologist oba abasawo ba mitima bangi mu Africa si mu Uganda mukasi mu East Africa naye mu Africa abali ku ssa ya Dr. Kiyinji
naye ng'eggwanga tetumufunyeemu kuba ebbanga lyonna lyonna alimaze mu buwaŋŋanguse. Dr. Kiyinji sitwayogeranga naye era tubadde nga twogera okuviira ddala ku bizibu bye yafuna newankubadde omanyi bagamba nti paka ng'empologoma eyize okuwandiika naye buli lugero olunaavanga mu ttale lujja kuwananga muyizi. So paka nga tulina media, paka nga tulina amaloboozi agoogera naye buli kinaatwogerangako kijja kuba kivve. Mujjukira baganda bange mwenna nga bwe baawayiriza Dr. Kiyinji nze nkiyita kwaibu kyanaku teyafuna mukisa kwogera nammwe mwenna neeyogerako naffe abalina amaloboozi. Naye nga si yasooka yekka, bangi nnyo nze bwe nasavaivinga mu Arua Dr. Kizza Besigye balina omumusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Ssekyagulanyi. Muze mulabe ettemu lingi erigenze mu maaso. Taata waffe omugenzi Andrew Ntaakome Kayiira yatemulwa ng'atemulwa abo abasajja ba Museveni. Bamweyogedde ku bwe basala wano nga bamusayisa ejjambiya ya ffene. Ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo. Abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mutyo byogera temufayinze kambyogere. Ababazze batemula abantu baffe okubira ddala mu gy'ensanvu yali Museveni ne banne. Era mujjukira baali baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi. Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye nga tukyali bayeekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza banenya. Yagamba nti baayambalanga yunifoomu z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiiga tubajoyininge. Bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiiga ne tubajoyininga ne tulwanyisa obote babijjeeyo luvannyuma olwaleero. Ennaku tonotono ezivuddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin. Naye amwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed. Bwe munaamala okukisoma mujja kusoma Museveni yennyini ng'awandiika mu mukono gwe ng'ayogera ku nnamba UU2 ey'emmotoka eyo Volkswagen. Emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Mbale abo abayeekera be bayitanga bateralisa ebiseera ebyo gye baali beekweseemu. Abangi baabata be baakwata baabateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera. Ne Museveni anyumya olutabaalo olwo nga baze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo. Emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirikodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka. Emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza nammwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amini n'abalala. Amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tibali babaseffe twagala tugula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo. Bwe mujjayo amazima ago yengeri yokkayoka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima. Lwaki bino ebigambo mbibagamba bannange? Bino ebigambo mbibagamba musobole okumanya amazima. Nze njogera wano oyinza okukera enkyanga nange bantuzira kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka. Dr. Kiyinji yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano oba oliawo singa yafa. Naye olunaku lwaleero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous. Muze mulaba baganda baffe nammwe bakitaffe mu Katonda. Muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima afa mu ngeri etategerekeka. Ffe Abakatuliki twafirwa kitaffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga paka kati tukyebuza enfa gye yafaamu. Ne baganda babakadde baffe abalala bamu Sheikh Muzaata ba Anas Kalisa n'abalala bonna bonna tuboogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala. Dr. Kiyinji yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi. Olw'ebyo byali bimutuuseeko n'ebyali bigenda maaso okutuuka ku balala. Kyanaku teyasobola bituukako. Njagala kubaagulu nga njogera nammwe naddala mu abantu abawano mu Buganda mukozesebwa nnyo okulwanyisa abantu abagezaako balwanirira. Era bangi ku bo be bakozesebwa n'okunyagula ono Dr. Kiyinji nga bamulimba katujjeko ssente ez'okugula emmundu tulwanyise nakyemalira. Twasalawo okufeesinga nakyemalira mu mateeka kyova olaba ndi wano Uganda bwe bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonna eyinza kusiba kuba siina musango. Byenjogerako bituufu tebimenya amateeka. So maama engeri gy'ompadde omukisa ogwo nsonyiwa njogedde nnyo naye kamuve waggulu nga mbasaba
mugende maaso nga muwagala eggwanga lyammwe mubeere b'amazima mwogere ebituufu mugoberere ekituufu bino tubyogera kuba Dr. yandyagadde nnyo tubyogere kata kyasobola byogera kano kemaze ngendagenda ene maaso n'okulwanya eggwanga lyange namwenna abali wano oba tuli mu bibiina bya njawulo oba tuli mu madini ga njawulo mwagale ensi yammwe temwenayo nsi ndala ate ekituufu kibeere ekituufu kuba abatufuga batemu abatufuga babbi tulina okulwana tulabe nga tubajjako tweyagalira ensi tukakane mutabani wange neyanziza mpita omwoyo omutukuvu omulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu emirundi ena emirundi etaano emirundi mukaaga emirundi musanvu okukka wansi wano yetolole wano wonna waliko okubeera wakabi konna mpita amaanyi n'omuliro ebiva mu ggulu omulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu emirundi ena emirundi etaano emirundi mukaaga emirundi musanvu amaanyi agava mu ggulu gakke wano wonna tewagenda kubeerawo kabi konna nze mmaze okukoowoola mukama amaanyi go gabuutikire wano wonna ekitiibwa kikirira mukama kaakati nina ebigambo bitono bayogedde ku mwannyinaze abalala temwabaddeyo na mirembe naye mwannyinaze mukwano gwange ng'omuntu mukwano gwange ng'omuntu yaŋŋamba ebintu bingi kati obadde antudde wali nayogeddeko ne bishop n'aŋŋamba nti ekyo kyogamba soko kirike naye omanyi bw'obeera nga owulira amaloboozi ga Katonda oba nkugamba eki simanyi naye owulira nga kikugamba gagamba you have to say it kati kyakyogera emirundi esatu oba olina okyogera Dr. Kiyinji webasaawo wali wakkono nange nga ndi wakkono baatukuba naye gwe n'oyiga omukono ogwa ddyo nze ne gulema ne bakuba naye gwalema abakkono babeera n'amagezi mangi kaakati waŋŋambye ebiseera kaakati kaŋŋambe yaŋŋamba bwenvanga munsuze ennamulongo olunaku lumu temubangako gwe mulinda munsabiranga ennamirembe eyagalayo olw'abakyala abakristaayo wano ne tusula olunaku lumu tugenda kukuziika naye yaŋŋamba kyolumalanga okunziika alibeera nsabidde asabiranga omusika wange obwedda ndi wali nwana nakyo nwana kaakati nze kanjogere mu lujjudde ng'ensi yonna ewulira oba munankola ki Katonda ali wamu nange sifaayo okunzita kaakati nzadde abaana nina abazzukulu it's okay to go kaakati naŋŋamba tutusabiranga omusikaawe ekirala kye yaŋŋamba tinina ekifundikwa ekyawani naye baganda bange mulondanga omuntu ono agenda okunsikira temumuteekangako ekifundikwa ekyawani azali yakirisebwa wa njogera atya Katonda naŋŋamba mbadde n'ennaku
naye nzadde omwana omulenzi bingi byeyaŋŋamba ne mutuuma amannya gange gonna era oyo yansikiranga. Kakati bwenkyogera mpulira omugugu nga kumbaako mubibegabega kubanga Dr. Kiyinji bw'otyo bw'ayogera. Wanyinaze biwaŋŋamba okwogera mbyogedde mu lujjudde. Abaana mubamanyi ne bwe yatuuma erinnya lye mumumanyi, yamuddiranga mubiri. Nze kyanyinza okuba nga ngenda mutabani wange agambye nti n'okuvaano nyinza obutatuuka nange nyinza obutatuuka naye nze nga maze okukola ki okwogera. Oyo gwe yatuuma erinnya lye yagenda omuddira mu bigere ebiri. Era nsaba omulabirizi abalabirizi n'abakulembeze mwenna ab'eddiini bwe tunaamala okuziika abaana bonna mubasabire n'ow'erinnya eryo mumusabire. Nze kati omugugu ogwange gunvuddeko ne bwenfa kaakano nze njogedde ki amazima. Bayibuli egamba nti amazima gali kufuula obweddembe. Kakati ngonna eddembe lyange I have spoken what he told me. I'm sorry, but I have said what he told me about nothing. Nebaziza Katonda olw'ebyo byonna kati ekyo kiwedde. Mukama abeere nammwe, tuzike bulungi, tewali kulwana, tewali ki. Baganda bange ennamirembe n'abayimiriza kakati muyimirireeko babalabe mwenna kubanga wano wazzeewo babiri bokka. Baganda ba Kiyinji muyimirire babalabe kubanga bano abamu bavudde wala. Bagambye nti muzze wano Baganda ba Kiyinji oba temwagala muyimirireyo mukube emikono kubanga njagala. Twazaalibwa abaana 14 semma sebbana, abawala 5 abalenzi 9. Katono wa kusatu okufa, omuwala omu katono omulenzi wa 2. Ekibi kye tulabye nti Dokita Mayongo eyasooka kakati ate Dokita ayagenda. Fred waliwo mukulu wange teyazze leero, yazze mu kyaki tetaliiwo. Waliwo mukulu wange nze gwenzirako bamuyita Godfrey Seruguma Sekandi Njagasi, ye mukulu wange. Bamuleeta mujje babalabe be baana ba wano bwemu basanga bebo baganda bange. Nze sisosola, nze bagambye ntya Katonda ate nze sikyo kintu kyonna muli wano ati aze bamuleeta teka kati kumpa kingi oli abadde wali naŋŋamba nti kuuli bamuleeta onanga jjajjako samunoonyeza tamulaba. Ekyo mukijjo wa mukulu wange
ono ye mukulu wange bamuzaala 1949 nze 1952 oyo bamuzaala 53 wali wayogedde nti nagambye Namirembe nti oyo afudde wa myaka 75 nende ndi wa 75 nene nebaza Katonda nti kinjowezeza emyaka 7 ng'oli ku nsi nga 25 October kwatwadde tunamuziika era emyaka gye giweze afudde alina emyaka emika 7 gwe Mukama waffe gwe kwenzerako nsanyusa Webadde nga tuberekera mukwano gwaffe omukulu Dr. Agrey Kiyinji era nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine attended in person. Okay, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine attended in person. Tokyerabira ekyo kiteekako kumanya nti omukulembeze ate abaddewo nnyo ku bagenyi abakulu abavudde kumpi n'ewala okujja okuwerekera mukwano gwaffe Dr. Agrey Kiyinji era nga tusiimye nnyo His Excellency, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala.